Kadama TV tulina Kadama agenda otunyonnyola ku ngeri boss we gy'atandise okumuyisaamu olw'okumanya nti nno ayagala kugenda oba ayagala kuddayo ate boss we nga takyagala. Kati mumanyi nti baboosi bano beeraliikirivu balaba nga bakadaama bagenda obbaggwako mu nsi zaabwe baleme kuddamu ate kufuna bakadaama balala. Balaba nga process ya COVID eyinza okubaleetera okubeera nga tewaliwo bakadaama bayingirawo mu time eyo bwe babaagalira. Kati bakola obukodyo bwonna okubeera nga balaba nga balemesa bakadaama okuddayo mu nsi zaabwe. Mu bukodyo obumu bwe kubalimba nti nno babagulidde air ticket naye nga tebaziguze, ne babalimba nti babaregisterinze nga tebaregisterinze, ate nga ku point eyo ddala omuntu akuregisteringa atya kuba registration form mugiraba nti kuliko ebintu nga gwe by'oba olina okumanya nga LC wammwe. Kati omuwala bw'okugamba nti aregisterinze ku LC aba ataddewo ki? Awo engamba nti balina okubagana naye ate namwe mulina okuteekamu obwongo. Waliwo ebintu bye balina okuteeka ku foomu naye nga gwe wekka abimanyi. Kati boss wo bw'ava eri n'agamba nkuregisterinze, nze ngamba ayinza okuba akulimba nga byayogera si bituufu. Tulina ne Kadama gwe tujja obaleetera awo mu maaso. Boss we yamugamba yamubukingira ennyonyi ye 15 yagenda luli yali eva Jordan. Naye agenda okucekinga ennyonyi bwe yagenda n'amugamba waŋŋambye wabuukinga tiketi y'ennyonyi kati ng'ate sigenze. Mbaye tujja byogerako era boss n'afuluma bufulumi n'obusungu. Kakati n'eno era yamulimbye ekintu kye kimu. So njagala mubeere nga mwegendereza. Kadama ono ye agenda kukulaga nti batandise omubbiikiriza ebintu ng'era baali bagamba nti yeyabbye empeta, waliwo empeta ya gold awo gye baali bamusibyeko nga bagamba nti nagibbye. Naye saagala mwogerere, kamukweye kennyini yeeyogerere ebintu bino byali bitya era byatandika bitya. Halo nnyabo oli Kadama TV. Mwami Kadama TV wasize otya ssebo wasiiba otya? Kasuubire nti nno oli bulungi. Nange gye ndi wano binsobedde. Naye Mukama abeerawo. Munnange nali wano leero lwakumeka? Leero lwakusatu ku Lwomukaaga nga mukama wange ampita nga ngamba Olivia jangu tugenda ewaffe ko nze ewammwe nali ngenda nno nagaana n'aŋŋamba tugende waliyo omukolo biki nga tugenda. We twagenda munnange nga tutuukeyo nga tukola emirimu naye Munnayuganda munnange nga tukola kati nga we twamala nga ŋŋamba tutuuleko ne bali bakole ki bakole nga tutuula kati nga ŋŋamba akansooke nyambuke nkole ki nongoose ekisenge kya mukama wange ko nze kaali era yandika eno wansi ng'ayambuka. Munneyo we yayambuka nga ŋŋamba olabidde omutuma cyaja kangende mugamba mpe ku cyaja ate oba natuuka eyo ne neerabira ntya munnaaye nga nyambuka nasanga amaliriza nga ŋŋamba maze tugende nga tukomawo kuba ne baali bamaze okulya. Munnaaye katudda ssaawa zaali ziwera 7 bwa kiro we twannyukira buli omu n'agenda gy'asula. Nze we tuba tumaze okukola neebakamuuka eyo kati nga baddawo nga bagamba empeta ebuze. Empeta bwebula kuba twava wano nga mukama wange maze omugamba ebyo ebyokuregisteringa nga tayagala ŋŋende. Kati nendaba nga kimuyisiza bubi najja n'acwacwana n'aŋŋamba oba ogenda tebinkwatako ne biringi byo tobimpa nze biwo mukama wo omusajja nze siri mukama wo. Kiwulira n'akalamuka nnyo n'ayombera waggulu. Kati we twamala ekiro awo we yagira n'aŋŋamba bwe tugenda waabwe nensirika nengenda nenaaba nenyambala nenzija ne tugenda. We twagenda ndowooza yalaba kyayinza okunkola mu budde obwo nga takiraba. Bwe twagenda eyo ng'awoza empeta ya muwala we omwana wa muganda we ekoze eki ebuze. Ng'oli munnanga ŋŋamba banoonya mpeta ne mugamba nze sinalaba ku mpeta. Twaliwo abakozi bangi Abafiripayini n'Omubangaali omu n'Abannayuganda 2. Kati munnange we twajja ekiro nga tunoonya empeta ne bamugisaayo kasasiro yenna gwe yayiye nga bagamba bannange empeta tekola ki teriimu. Okitegeera olwo batubisse akatambaala ku maaso bagambe nti ffe twabbye ki empeta nga nzirika.
Namugamba samuno sinaabalaba ku mpeta akasawo kange nakaleese n'eri mu bethani mu nnyumba endala kuba gali amaka abiri. Ngamba tutuule nga tutuula nga tulaba buzannyo nga tumala nga tubeerabeerako awo olwagira buli omu ng'agenda gy'asula. Ku makya nzuukuka kuba twakomawo ku makya wano 12:00. Nzuukuka najja mu mmotoka nga neebase otulo tunnuma. Ne ngamba asijja kwebaka kanzooke nnongoose lumu ndyoke nkole ki ngende neebake ku makya nga ŋŋenda. Bwe nagenda okwebaka nabaleka eno wansi nga bakoze eki nga batudde. Nze ne nzija mu lumu yange ne neebaka. Zaali ziwera ssaawa 4 ez'ekiro. Nalina obwokulya bwe nkola wano ng'omukazi ampita n'obukambwe nno jangu ng'aboggolera waggulu. Ne ŋŋamba ono aboggolera waggulu ng'eyakoze omusango kiki. Munnange baganda be we bajja kuba nawulira akadde nga kavuga n'agamba omwana agenda oggulewo nagenda naggulewo. Kati we bajja tebaatuukira wano mu ddiiro bagenda dayirekiti mu kisenge kyange ne baŋŋamba mukama wange n'ampita nali mu kiyungu n'ampita n'aŋŋamba jangu n'enzija. N'aŋŋamba tewalabyeko ku mpeta ya muwala waffe efaanana bweti ne bweti ne bweti. Yaŋŋambanga kaatamu nze kaatamu nga sikitegeera nga simanyi mpeta ye bagiyita mu Luwalabu mbu kaatamu y'empeta. Kansirika nga mugamba naye sinnabalaba ku mpeta bulijjo ne wetulonda pini ne weebeeremu tuzibawa naye ate nsobola twala mpeta. Ng'azumulula akantu kali awo bateekamu bubaani ng'akasumulula ng'agikwata ng'agambye eno wagiggyeewa. Nga mugamba mukama wange nze nnongoosa ekisenge kyammwe mulimu golodi eyenkana wa na wa nga sirabangako nga tolabangako kintu kyonna kikubulako okitegeera. Olwo nno nga bankanga tugenda kutwala ku poliisi biki ne bagamba okuntwala ku poliisi sigana naye tusooke twogere ne ofiisi ekola ki eyandeeta. Kati mukama wange olwo ali lubuto naye kati nga ŋŋamba muganda we nga ŋŋamba biki bye wawa muganda waffe olubuto lumuluma biki olwo batandise okulimbikawo agasangosango. Batandise okulimbikawo agasangosango. Nange kye nakola ngamba wano mbadde sifumba ntandise okufumba nga mukama wange ali lubuto okitegeera kuba twakyogerako n'emabega eri n'agamba ye ayagala ofumbira nnyo famire ye okitegeera. Era waliwo enkayana nga bya bizinensi. Ne muganze zisobola fumba ate ng'okolera ne bizinensi ku ssente mmeka okoleka ng'onnyongeza. Nampa omukazi simanyi eyo bamakitaabu gye basomesa Oluwalabu baali bantwalayo mbunsiraamuke. Ne mugamba nze sijja gatta bintu bibiri kufumba kola keeki ate nfumbe n'emmere. N'agamba ekyo ekyokufumba kireke. Agambye okireke kola bizinensi wabula yongezaamu ku keeki oba obadde okola 3 oba 4 ogenda kukola nga 12 buli lunaku. Kati kyenva namubuuza ku ssente mmeka mbukwezo. Ne bakaalamuka nnyo ne njogerako n'aba migrant workers ne baŋŋamba bangobye. Bwe baba bangobye balina okunsasula emyezi gyange 6 egyali gisigaddeyo. Ebiseera ebyo nali mbuzaayo emyezi 6. Kati omusajja we yabagamba ekyo ne batya. Mr. Katama TV gye baliko mukwano munnange embeera yabadde enemezza eggolu. Embeera ne banange simanyi Katonda Abawalabu gwe basinza oba yafaanana atya. Banange oyo ye simumanyi. Can you imagine bazze ejjo bajja akawungeezi bayisaawa 3:30 kuba nali mu kiyungu nga nkola byakulya ng'omukazi ali awo. Kumbe bo bakoze eddiiru yaabwe ne baganda be bayitamu buyisi dayirekiti paka mu luumu yange mbuyina empeta wolololo. Kati nange kye nakoze era nze rageji yange naade ngipaakinze naye byonna nabiriye nage kati nfiira bwereere. Nja biripeyaringa buto nga mmanye enkya ŋŋenda. Lwakuba ne linki ze tujjizaako zitulaga nti ziri fuulu okitegeera. Bananga Abawalabu kati teyakomye ku ekyo n'aŋŋamba
ng'olubuto ye lunnuma nalya biki? Can you imagine ogamba otya omukozi mbu mukama wo yalya biki olubuto nga lumuluma? Nze atasobola yadde ogenda ku dduuka okugula empeke ya panado. Ne w'oba oyagala panado era oyina tumabbo kyokka ate woomira ku waabwe bakutulira katundu. Omuntu omukulu g'omugaye munno munnaye muti ndi mulwadde. N'omugamba madaamu ndi mulwadde mpulira bubi. N'akwata panado ennamba gye yandikuwadde n'ogimira n'agimenyamu ng'awa omwana omuto. Kale banaye kwe gamba nze nsaba Mukama ansaasire era nteekeko ekisa. Nsabira ne bakadama bannange bonna abali eyo. Mukama Katonda atuteekeko omukono gwe ogw'ekisa. Bannange tuve mu bantu bano nga tuli balamu. Twajja nnoonya kasente naye akasente kalabika kagaanye. Katukkirize n'akatono Mukama kaatuwadde. Ke tuba tukola ki? Ke tuba tugenda nako. Banaye nze mpulira nga nzikiriza Uganda ne we nnaba ninayo obukadde 3. Nja kuguma nja kutandikira ku obwo. Okitegeera. Bannange Abawarabu batuyiisa bubi. Omuntu atavaluwinga mukozi nti munnange ankoledde emyaka 2 tanzibangayo yadde 10. Bannange Abawarabu batukyunyiza luutu eno naye nsaba Mukama ali waggulu oyo atalya nguzi luliba olwo. Balaba nti baakola baatuuka. Singa baakola ne batuuka singa tebafa. Naye olaba ffenna era tufa nabo ne bafa ate ne babaziika mu ttaka. I believe Mukama nabo ajja basasula. Kati leero ava kuŋŋamba babadde bagenda eyo simanya Riyadh. Leero ava kuŋŋamba Olivia konze wange Buganda Party w'omwana wange nga sibulaba bubulabulagawa. Nange muyise bulambalamba ne mugamba jangu ne muleeta mu luumu yange. Nangamba ate eno waliyo ki? Ne mugamba nti ombuuziza Buganda Party w'omwana wo. Ensawo zonna nazipanguludde sigamba nti bakola ki? Nti nababbye ebintu byabwe ebirala byonna biri wali ku ttaka. I don't care oba enfuufu ebikuba. Nja kwoleza ewaffe ffe twamanyira kwozesa mikono. Nja kubipakira nga mmanyi enkya ŋŋenda. Naye nze banaye ekintu kunzibiikiriza. Yabadde atandise okuleetamu olulimi lwa ssente ne mugamba ate ekyo ku kya ssente totawaana totandika na kutandika kubanga nze kasookedde nga nzija sirinnyangako mu bbanka. Sirinnyangako mu bbanka mmwe munsindikira ssente. Nali mbawaddeko ssente eziyitamu oba nti nteresa emyezi 3 mbawadde obukadde 10 n'abunira. Bannange aba